entalo ez'ebigambo ku mutimbagano zisiigira ddala ekifaananyi ebiseera ebisinga obungi oba oliawo abantu kye bandibadde baagala okufuna bwe kijja ku ndowooza z'abantu kino bakirowoozaako ki naye munnange newankubadde nga atunda ayolesa yatera okumazaawo okutunda muhoozi kikyagaanye kubanga Andrew Mwenda agezezzaako nnyo agezezzaako nnyo okubanga atunda muhoozi naye ekintu munnange kirumira abantu bwe batyo bamulaga nti buli kimu nabo bakimanyi basobola okwewulirira ne bategeera nti ono mugezi ono si mugezi ono asaanira ontasaanidde kino nno kyavudde ku bigambo Mwenda bye yayogedde ng'agamba nti muhoozi mbu yeetaaga okwogera publicly okwogera mu bantu basobole okumutegeera kiki oba wa bwayimiridde nti abasinga obungi bamulabanga weewe ne balanga okubeera nga bamulangira ebintu ebimu oba atategeera bintu naye ye Andrew Mwenda agamba nti tebamutegeera butegeezi kubanga muhoozi ali polite nnyo in fact tayogera na mu zi groups naye nti bw'obanga oyogeddeko naye ng'omumanyi ojja okutegeera nti munnange talina buzibu era naye alina ensonga ze ate nga za makulu nnyo Andrew Mwenda era nti alina okwogera mu bantu ayogere mbu osanga bali mutegeera mbu kubanga bo balaba ye muntu muganda wange oba oliawo alina visioni nti singa bwe bagamba nti muhoozi tali intelligent era yagamba nti ye akakasa nti ono musajja mwogi awakanye ky'abantu abagamba nti muhoozi muganda wange olimwa era n'agamba nti abantu just tebafunye mukisa nti waliwo abatafunanga mukisa mu kumuwuliriza simanyi oba okumuwuliriza kyetaaga kutuula naye oba byayogera byawandiika abantu tebabiwulira ate n'omukisa ogera tebaguwadde bantu okubeera tebamuwuliriza kubanga Mwenda ebiseera ebisinga obungi yali badde akimanya nti muhoozi bw'ajja okwogera mu bantu byayogera abeera abisoma busomi ku kapapula kiraga n'ayimirira n'ayogera nga just bijja buzi mu mutwe nga bw'abiraba ebintu n'ayogera twakasa nti bino bigambo bye naye biri ebyo kyolabanga oba oliawo abantu we bava okubeera nga bagamba nti kati tuwulidde biki naye okusinza kwa Andrew Mwenda agamba nti temufunanga mukisa kubeerako naye ne mumuwuliriza tetumanyi oba ddala kyetaaga kutuula naye okumuwuliriza oba nebyawandiika tusobola okutegeera kikyalowooza era yagamba nti muhoozi good listen awuliriza nnyo ebiseera ebisinga ne mu groups oba katugeze WhatsApp groups ndowooza oba nga batudde mu groups zabe nti abeera awuliriza nnyo okusinga okwogera ebyokwogera abaabirina kati kale ebyo bibuuzo byange nga nze naye munnange nti wiiki ewedde emabega kaawo okusingira ddala Mwenda yabijje kukubeera nti Nicholas Opio era wabaddewo debate y'amaanyi nnyo eyakasameeme nga waliwo section y'Abannayuganda nga bagamba nti Gen. Muhoozi ddala mental abilities ze omusajja ono ddala bwe tuba tuzitunuulidde omuntu ono atuukiridde waggulu awo kakati debate eno yateekebwamu amaanyi oba akabiti tikakolezebwa lawyer eyapositinga ku mukutu lawyer era nga human rights defender Nicholas Opio ono eyaleeta ebibuuzo eyali yeebuuza ku mental ability eya Muhoozi nga first son nga bwe bakimuyita nti first son era nga UPDF Chief of Defence Forces nti ddala ono bannange
bwe tutunuulira omusajja ono omutwe gukola Nicholas Opio. Naye Mwenda n'akiremerako n'agamba nti abo ababuusabuusa Muhoozi n'okuba nti si mwogi mu bwongo bwa intelligence ye nti yabalabanga abazibe, nti ekibaleetedde okubeera nti basiba akatambala ku maaso nti bamujajinga mbu. Naye kwegamba nga bwe nkugambye nti olutalo lw'okumutimbagano lukuleetera okumanya nti gwe just tunuulira butunuulizi olabe nti okumuleka abantu bagamba nti okumuleka okwogera kitegeeza kigenda kuba ate kyongera kumuswaza nti singa bebaga nti asigale ng'akyayogera enaffe kitwagala asigale ng'akyayogera ate okwogera muganda wange oyogera kyolowooza. Kati Mwenda ono abantu bamulabanga omuntu omugezigezi era nga bo bakimanyi bulungi nnyo nti ebyobufuzi ye munnanga abirabanga economic activity mu ggwanga ekyasinze okuba ey'amaanyi, era yensonga lwaki awaana nnyo First Family kubanga bizinensi eno muganda wange eri profitable nnyo, erimu akasente kangi nnyo, era nga Mwenda ono abantu bamuwa amagezi nti yandibadde engeri kiri nti musajja mugezi nnyo, nti ate kukuba alina n'amagezi agasobola okubeera ng'ajjako gavumenti eno bw'aba alowooza nti gavumenti yeetaaga abantu bagezi n'abo abasomye naye agijjeko, kubanga bano balemeddwe okumatira akakatono ke bafunye era ng'abantu beebuuza nti bagenda kukomawa, bagenda kuganyulwamu ki mu kwagala okufuna ebintu byonna ebiri mu nsi babifune. Mwenda ono kati alabwanga akaana akato nti yekkakanyiza nnyo nti oba oli awo takyasobola nakubeera nti amatiza akaana akato akasoma nassale. Bannayuganda abagezi bangi era ffena tukimanyi, era nga bwe babeera baweereddwa omukisa basobola okukola obulungi mu kuddukanya eggwanga lino okusinga bannange okubeera nga batusibako abantu abatategeera real life, obulamu butambula butya mu byalo, omuntu owansi alowooza atya, era nga ne foreign policy tebagitegeera, wamu n'engeri ebintu gye bitambulizibwamu okutwaliza awamu, okuleka munnange okubeera nga bo beesiga mundu, bo balowooza nti mundu demokulasi yatandikira awo mu butamanya bwabwe. Kati Mwenda alabwanga era omuntu abudiisa Muhoozi ebbanga lyonna, awudiisa Muhoozi gwe bayita Yanga General. Omuntu omwe agamba nti Yanga General ku myaka 5 mpozi gamba nti weemi oyogera ku myaka gya ranka oba emyaka gye, oyo General ali mu myaka 5 kitegeeza akulidde ddala, mpozi gamba rank ey'obwa General awo tujja kukkiriza nti still abantu baleetamu ekyobutamiivu, bagamba nti General omutamiivu tasobola kubeera mugezi, era awo wewava ndowooza n'okubeera nga bamu bagamba nti kakati mbu balondawo wakati w'omutamiivu mbu n'omunyi w'enjaga, era bagamba ate kati asmokinga weed. Wakiri tugende n'omutamiivu okusinga kakati tugende omutamiivu awongawonga okusinga anywa weed omugezi, ekyo nakyo kibeeraawo n'ogamba tukole tutya bannange. Kati Mwenda ono ye abantu tamanyi nti bamumanyi bulungi nnyo, bamugamba nti munnange omusajja oyo kizibwewo maama wo ne maama wa Muhoozi ba sisters, mujjukira bulungi nnyo Museveni bwe yalabula Mwenda okubeera nti nno ava ku family agireke family ye eya Museveni ey'omu State House, era nti oluvannyuma Mwenda yakwatibwa n'atwalibwa e Luzira, Muhoozi n'agendayo ne cousin sister okulaba Mwenda, era munnange okuva olwo Museveni n'ataani n'ata Mwenda ne bamuyimbula, era ekyo ne kikakasibwa nti Mwenda memba owa Inner Circle, era muganda wange mulimu gwe kubeera nti yasooka okubeera nti ayadvisinga
Muhoozi nti gwalina okusooka okuwuliriramu ne Kagame kennyini bwe yakyogerako ekyo. Kati munnange ezo ndowooza z'abantu. Mwenda okuvaayo okubeera nga asapootinga nnyo Muhoozi, agezaako muwolereza, agezaako okukubirira ebiraka, b'abantu bakiraba bwe batyo era babiraba bwe batyo. In fact bo bagamba nti okusinga Mwenda okuddawo okwogerera Muhoozi nga Mwenda alinga alowooza nti ebintu Muhoozi byayogera abantu bo tebabiwulira, ng'ate nabo entakera babeera babiwulira. Ekyo kyewuunyisa nnyo. Lwaki yafaayo nnyo okubeera ng'ajja amwogerere oba amuwagire nnyo mu njogera, amuleke kubanga nga bw'agambye nti asaana ayogera, amuleke ayogere era abantu nabo bawulira ne bategeera. We wava okubuuza nti ddala ono standby generator obwongo bukola oba tebukola. Kabeebuuza nka Nicholas Opio lawyer bw'abuuziza gye buvuddeko. Bino si byakukweka muganda wange, anti buli omu awa endowooza ye. Kakati gwe olowooza ki? Bukola tebukola?